Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka. Leero sijja kubalamusa kubanga nina okunyolwa, ndi mwennyamivu, ndi munakuwavu olw'okuviibwako muganda waffe eyaseeredde, Omumbejja, Omumbejja omwana w'eŋŋoma, Geetu Tebattagwabwe. Mukama tukusabira owummule emirembe ne bajjajjaffe abaatusookayo. Bamaama Bannamasole n'abazaana mwenna abatuzaala, twayenjedde nnyo naye bagamba nti gw'obuusa amaaso gwe gukumegga. Ekyo kitegeeza nti omusango guyinza okujja n'ogamba tunaabiraba ebyo, tunaabiraba oluvannyuma, naye ogenda okwesanga nga gufuuse kagumba weeguge nga gukumezze. Bw'atyo ne Tajuuba w'atuukidde okwogera eri Obuganda, bajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya n'abataka mwenna mu Buganda. Nsaba okudda mu kasajja kakamagere kalina obwanyi bukeetippye nga ekyenyi ky'empisi, ate ne kaba n'omulugobe era nga gwa mpisi, ate era nga kali mu kifo eky'empisi mu Buganda, kubanga mu Buganda Katikkiro abeera mpisi ate Kabaka n'abeera empologoma. Obwo bwe Buganda. Nsaba okubagamba nti omusajja ono yeekangabirizanga kikami. Abatalabangako kikami ffe twaliko eyo ewa ssenga waffe baamuyitanga Nandawula, yabeeranga eyo Marigita mu Kyaggwe. Omumbejja oyo Nandawula lumu ekikami kyajja abantu ne bakikuba, naye ekikami oyinza okkikubira omwezi mulamba naye nga tekifudde, kirina obulamu buyitirivu nnyo. Simanyi oba kati sikyali Buganda naye simanyi oba ebikami bikyalabika. Kyali kyeru bwe kiti, bakikuba kitunula tekirumwa, tekikola ki, ne bw'okikuba ne bw'okikola ki, kibeerawo, kirina obulamu obutabangawo. Nsaba okubanyumiza nti Mayiga kye kikami ku Nnamulondo ya Buganda. Ne bwe bakigamba, ne bwe bamugamba tayiga, ne bwe bamubuulirira ekyokukola tayiga, bw'avaawo ng'akopperera ng'ayagala okweteeka mu bamanyi. Mu bya Buganda Mayiga tolina ky'omanyi. Tolina. Akasajja kano ka Kamegere, kakayumba kali ke nabagamba ak'enkoma ak'e Bumera, akeeri mu Gyensanvu. Obuyumba obwo bwali baabusimanga bwa luwalo n'okateekako enkoma ne bakazingiza buli muntu abeere ne kaabuyonjo. Ke ku Kamayiga ke mulaba. Nzize okubagamba nti Mayiga yavuddeyo n'ategeeza Abaganda mu ngeri y'okubuzaabuza, n'ategeeza nti Muganda. Naye nsaba okubuuza Mayiga, nze akugamba nze Tajuuba. N'amanyi Mayiga bw'oba osobola munyumizeeko kuba baŋŋambye nti ennaku zino yalekayo takyawuliriza bye njogera. Naye mubuuze Mayiga nti bajjajjaabe nze nsaba atuweeyo omusajja asobola okuyimirira n'anywerera ku ttaka lya Buganda n'agamba nti Muganda atubuulira bajjajjaabe 7 abasajja bazzaava mu ntumbwe zaabwe. Ekitegeeza nti bajjajjaabo kitaawo mwava mu kika kyo, olina okubaga balina kuba 7 nga bonna bakuli ku ntoli.
omuzungu zayita fingertips, ng'oboogera noyogera banyaabwe abaabazaala noyogera we bagalamidde n'obasengeka bulungi. Naye Mayiga tasobola natugamba bajjajjaabe 5 beebase mu ttaka lya Buganda. Oyinza otya okujja wali n'otandika okugegengera Abaganda n'obategeeza nga bw'oli Omuganda, n'otandika n'otuyigiriza ebikwata ku Kabaka waffe gw'olinganga zino ze bayita enfaana. Era Abambejja bafukaamirira Kabaka. Abantu 2 bokka abatafukaamirira Kabaka. Watuuka ddi okufuuka Kabaka w'ensowera zino zikirungube? Buli wamu n'ogwawo, buli wamu n'ozunga n'ogwa ku gano n'ogwa ku gali. Kasajja ggwe. Nze bukyanga Ssaabasajja Kabaka Mutebi ajja simufukaamirirangako. Obuyinza bwa Kabaka tebuli mu kufukamiza bantu ba lulyo lulangira, nedda. Emyaka gyonna gye tukuze njagala muggyeyo ekifaananyi kimu bwe kiti nga Ssaabasajja Kabaka Muteesa Walugembe Luwangula II afukaamiriddwa baganda be. Njagala muggyeyo ekifaananyi nga Omulangira Mawanda Salaama afukaamiridde Muteesa Walugembe. Tomalanga gatavujjana n'oyogera bintu bitaliimu magezi. Njagala muggyeyo ebifaananyi nga Naalinnya ng'Omumbejja Mazzi, kubanga Jjajja Mazzi aseeredde wano mu myaka gino gya 80, nga ffenna tutegeera bulungi nnyo. Njagala muggyeyo ekifaananyi kimu bwe kiti nga Omumbejja Mazzi afukaamiridde Ssekabaka Daudi Chwa. Oba nga Kamuwanda, oba Luwedde Omulema, oba Ddimbwe ng'afukaamiridde Kabaka Daudi Chwa. Njagala oggyeyo ekifaananyi kimu bwe kiti otulage ng'Omulangira Kakungulu Ekibuli afukaamiridde Muteesa, oba Omulangira Golooba ng'afukaamiridde Kabaka Daudi Chwa oba Muteesa. Lekeraawo okwogera ebintu by'otamanyi olulyo olulangira tolumanyi tolutavujjaniramu. Akasajja kalinganga ke baaloga ekiwunya. Kazungira ku kino kazungira ku kiri, naye kya bululyo olulangira togenda kutujooga ate togenda kutusirisa ggwe. Oyinza otya okugamba nti mu Buganda bwonna abantu 2 abatafukaamirira Kabaka, Katikkiro tafukaamirira Kabaka oba tafukaamirira Kabaka yeeyanza atya? Nabagamba nti akasajja kano ekiti kye kakutte kikwangala. Tekalabanga ku ddamula, tekakwatanga ku ddamula, tekakolanga mukolo gwa ddamula. Era ne mbuulira Abaganda ekituufu ne mbagamba nti Katikkiro ku Bakatikkiro Abatebi okuggyako ng'ogyeko Mayanja Nkangi n'abaali mu Luseerwe, abo baakwata ku ddamula n'emikolo baagikola. Ayaddako yekka eyakola omukolo n'akwasibwa ddamula nga Katikkiro wa Buganda yali Mulwanyammuli Ssemwogerere Yozefu. Omulala yali agenda okukola mu mikolo gino yali Daani Muliika. Ne bamuggyako nga wabulayo myezi bwezi akozesebwa emikolo gino. Naye mbagamba Abaganda, Buganda terina Katikkiro, erina Kirungube. Egwa ku ono n'egwa wali n'egwa wali esaasaanya lumbe mu Buganda. Toli Katikkiro mu Buganda, tobulerangako na Katikkiro wadde.
Katikkiro yeeyanza atya Kabaka? Yeeyanza atya mu masengere atafukamira? Gw'otolooza tuli baana bato? Oba olowooza ffenna tufudde tuweddewo abamanyi ebintu bino? Katikkiro afukaamirira Kabaka. Kyatakola takikolera mu lwatu. Naye Katikkiro yenna owa Buganda bw'ayingira olubiri afukaamirira Kabaka. Era tebabeera ku mwenkanonkano. Bino babikoze mu Buganda kati. Nze njagala muggyeyo ekiwu nga Kabaka Muteesa ali ku kiwu naye ng'alina Katikkiro bali ku mwenkanonkano. Ku kiwu ekya Namulondo ya Buganda nga bali ku mwenkanonkano. Bannange mutulekese. Mutuleke. Bakatikkiro ba Buganda waliwo ekifaananyi kimu ekirimu Kabaka Mwanga ng'ali ne baganda be ng'atudde ku Namulondo. Kiyinza okuba nga mwe temukirabangako naye weekiri. Katikkiro yali ayimiridde era bwe baba nga abalangira n'abambejja bwe bali nga Kabaka ali ku Namulondo, Katikkiro abeera ku mukono gwa kkono mabega wa Kasujjulubinga. Kaakati Mayiga yatutegeezezza ne Kasujjulubinga alina okufukaamirira Kabaka. Ne Namuguzi afukaamirira Kabaka Ssebuganda. Ne Buganda Ntege naye ajja kweyala. Oddire n'Entambi naye ajja kufukaamirira Kabaka. Ekintu Masajjambwa okimanyi? Gwe Kakirungube, kasajja akannyarwanda. Ekibatta si buli Bunnalwanda yenna nti mubi. Ekyo nkyogera bulijjo kuba nze baganda bange Abannalwanda mbalina. Kitange yabaadaputinga n'abakuza ne tukula nabo. Naye mu Bannalwanda bw'osangamu omubi aba mubi nnyo. Bw'ataba mutemu aba mulimba, aba mukuluppya, aba mubbi, aba muyaaye, ate aba mulimba, ate yeegwanyiza nnyo. Naye bw'oba nga tolabanga nnakigwanyizi nga tomanyi mpisa za nnakigwanyizi, tunuulira Mayiga. Ovaayo otya ofuuke ekijjankunene otegeeze Obuganda nga Kabaka abalangira balina okufukaamirira Kabaka. Kabaka Mutebi yatula ku Namulondo mu 9 gye mumanyi. Naye Kabaka Mutebi yatula yafuuka Kabaka mu mwaka gwa 1969. Nze nalina oba emyaka 7. Tuzze tulaba Kabaka Mutebi ng'akula. Kabaka Mutebi baamuteekako emikono wali emukono. Baamuteerako emikono mukono wali emukono. Ng'ebintu bino byakolebwa Hamu Mukasa family. Be baateekateeka ne Namasole ne bassa Kabaka emikono nga Namini yafuga. Wali emukono nga tulaba. Tojja kutulimba nti Kabaka Mutebi twamulabye eggulo gwe Kirungube. Tojja kutubuulirira ate ojja tutegeeza ki kye tuli. Kabaka Mutebi yagenda ku Namulondo mu 1992. Saalabako Mulangira Mawanda Salama bw'amufukaamirira oba Simbwa oba Mulangira Simbwa Kabowa ng'amufukaamirira oba Mulangira Lincoln Ndawula ng'amufukaamirira oba Mulangira Kimera Luswata wali nti yavaayo Mulangira Luswata Kawala nti yavaayo n'amufukaamirira wadde abasika baabwe. N'olwekyo gwe Kirungube, Kamegere, Kaberege,
Kasatippa tojja tubuulira kiki kye tuli mu lulyo lulangira. Sirabangako bakulu ba mituba nga bafukamirira kabaka. Olulyo lulangira lutambulira mu buzaale. Nsaba okutegeeza mu 1971 abalangira abasinga baaliwo, abamujaguzo bonna baaliwo, naye baagendanga ne bafukamirira kitaabwe Jjajja Musanje. Baagendanga ne bafukamira Kabaka Muteesa nga mulamu, abaaliwo weebali. Nina mukulu wange akutegeeza ti Kabaka Muteesa bwe yagendanga ekisimbiri nga mulangira bw'abata yamugambye nti ajja, yamulekangawo n'atuulanga essaawa 4 ng'alagidde abantu be bamusanyuse. Naye Kabaka Muteesa bwe yabanga abuuza omulangira Yosefu Musanje, Kabaka Muteesa nga yafukamira wansi. Olulyo olulangira lutambulira mu buzaale. Ate eby'omu lubiri byonna Katikkiro tabimanya kuba Katikkiro akulembera bakopi, akulembera bantu ba Kabaka abakoppa ebifa mu lubiri. Ate mwe mwaleeta ne mugamba nti ate omuntu bw'agamba abakopi abaavuma, nedda. Ekyobukopi tekivuma mu Buganda. Era ekyobukopi bakyewaaniramu, Omuganda akyewaaniramu nti nze nakoppanga bifa, nakoppanga ku mpisa z'omu lubiri. Loyalty oba obulangira n'obumbejja tebutegeeza kwekaniikirira nga buno obusawo obwakamulanga kwete. Mayiga gwe tubuulire Royal Family bw'erina abalangira bwe balina okufukamirira Kabaka. Abasika ba kitaawe wa Kabaka bamufukamirire. Sirabangako Kasimu ng'afukamiridde Mutebi, Kabaka Mutebi. Simulabangako mulangira Kasimu Nakibinge ng'afukamiridde Kabaka Mutebi. Oba sirabangako mulangira Namugala Salaama ng'afukamiridde Kabaka Mutebi. Kabeere mulangira Kimera yasike ekawaala wali. Saabalabako bafukamirira Kabaka Mutebi. Obulangira n'olulyo olulangira ogambe Lutimba Namumwa nti ajja kuvaayo afukamirire Kabaka Mutebi. Nga mu bulombolombo baba bamuggyako oba basazeewo okumugya ku ngoma, Lutimba Namumwa yamuggyako nga bali ne Kasujju ne Walusimbi ne Namuguzi Ssebuganda. Biki by'ojja mu bantu n'oseseemuluuka? Tuli Baganda, ffe bwe tuba twaniriza Kabaka. Kabaka tebamwaniriza. Kasatippa, Kabaka Buganda tayanirizibwa. Omuntu gwe baaniriza y'oyo ajja etali wuwe. Naye Buganda yonna ya Kabaka wa Buganda. N'olwekyo tomwaniriza, toyaniriza muntu mumwe. Ku ttaka lya Buganda tebaaniriza Kabaka. Ku ttaka lya Buganda beeyanza Kabaka. Buli kikolwa kya Kabaka kyakola kyeyanzibwa Abaganda bakyeyanza bweyanza. Era Abaganda bwe baba bazze owa Kabaka baba bazze kweyanza, tebajja kumwaniriza kubanga ye nannyini Buganda kagwagwa ggwe. Tukagambye tekakyusa tekayiga okuggyako okugendera ku butemu. Kavuddeyo ne kategeeza Obuganda nti Omumbejja Gertrude n'abanaakulya tebatta gwawe batta gy'abalala oba gy'abannaabwe nti abadde mulwadde. Mayiga tukimanyi bulungi, wali mu lukwe olusegge tuliida okuva mu nsi. Era tubagamba bulijjo omulangira w'Etooro Kijjanangoma Wasajja alina obumanyirivu okutambuza obutwa bwe bayita Nav Agent. Agnes Nabalamba ne Charles Peter Mayiga bamanyi bulungi
waliwo abagambye bye baali ne Namika yennyini bamwana agenti era bw'atajjanjabwe naye agenda kufa ne Geetu kye bye bimusse n'abalala weebali be bawadde naye muleke kutubuzaabuza Mayiga omanyi bulungi omubejja oyo lwaki aseeredde okimanyi bulungi nali mu Uganda mu 2019 nawulira ebigambo ebyava mu mbejja oyo Geetu mu kyama bye sisobola kwogera wano Mayiga omanyi bulungi ekyassa omumbejja oyo nyirika kubuzaabuza Baganda nti ojjanga kuvaayo otegeeze Abaganda nti gundi abadde mulwadde mukosefu obudde bwonna ate yembika naye mwagiteekateeka dda kuva Kabaka ali Namibia ne mwagala mutegeeze Abaganda nti Kabaka mukosefu ne mubireekaanyisa ne mukola ebibaluwa nga muteeseteese nti wabaawo Kabaka bw'aba atalantuse mugambe Abaganda nti abadde mukosefu ebbanga lyonna ebyo byonna Mayiga twabitegeera dda mubitegeka jjukira nti wa under investigations bakunoonyerezaako bakaliisoliiso tolowooza nti tuli basiru tetuli basiru ovuddeyo otegeeze ku kampeyini ey'okufa ebyabalangira ba Buganda nti bakitaabe ba Kabaka abasenga be abasikira bakitaabe ba Kabaka abalangira abakulu b'emituba bonna bafukaamirira Kabaka nedda nsaba okukutegeeza gwe Kamegere Kasaatippa Kayumba Kirungube nti ffe twagendanga ewa Kabaka era bangi nga tetumufukaamirira olw'ensonga z'obusika bw'obulimu ne bannaalinnya b'abasikabaka bonna ababeera mu buzadde obuzaala Ssaabasajja Kabaka tebamufukaamirira n'abalangira abakulu ab'emituba emikulu egizaala Kabaka tebamufukaamirira n'abamuzzukuza tebamufukaamirira baleera mulere abalangira tebafukaamirira Kabaka wabula bamulera abalangira abato abazaalibwa Kabaka abaana eri Ssaabasajja Kabaka abo be beeyanza ewa Kabaka batuula butuuzi Abaganda kibayita tibatuula katoberero naye beeyanza Kabaka mu nnyimba mu mazina mu ngoma zuukuka vaayo e Tanzania kitaawe gye yazaalirwa gye baakuzzukuliza bakuzzeeko e Rwanda gy'osibuka kubanga oli munnalwanda muwutu otegeere obuzaale bw'ova kwepaatiika ku buzaale bw'Abaganda n'obuzaale bw'Abalangira toddamu kumanyiira Balangira otubuulire nti nno gwe kubanga ne Ssemusulo tafukaamirira Kabaka oyo yenna ali mu bigere bya Kabaka Mukasa Wannemesese Kiwanuka Ensaabwa baabo bonna tebafukaamirira Kabaka ne mu Buganda mulimu abakyala abatafukaamirira Kabaka ng'omukyala Namirembe ali mu bigere bya Namirembe tafukaamirira Kabaka kabeere Namukoka kabeere Nagadi Enkumba tafukaamirira Kabaka era Kabaka wa Buganda tebamwaniriza ku ttaka lya Buganda kubanga ye nannyini
Gwoyinza okuba nga gwe nannyini ate bakwanirize nga gwe nannyini ewuwo. Kabaka wa Buganda bamweyanza bweyanza era Abaganda bajja kweyanza. Tebajjangako kukwaniriza kabaka. Kansubire nti mu kino onuddamu ku magezi kubanga gwe wagaana okutegeera. Era tetwagala kutumanyiira ku byaluli olulangira kuba tebikukwatako. Okoze nnyo ddusaanyaawo olowooza nti abamanyi ebintu bya Buganda tebaliwo. Weetuli. Weetuli. N'abalala bakyaliwo. Toddamu kufedenga ng'otugamba Ssaabasajja Kabaka tumwaniriza, tufukamira nga tumwaniriza. Kasaati Pakamegere, Kaberege, Kirungube, Charles Peter Mayiga. Abaganda mu maka gaabwe okuva kwasooka okutuuka kwasembayo baaniriza abantu baabwe nga bafukamidde. Ate empisa z'omu lubiri mu kyama tebazoogerera bweru wa lubiri. Ekirala kye njagala okubuulira nti Abambejja bafukamira nga bagenderera mu buzaale bwabwe so si ku biragiro oba ku mateeka agoogerwa Katikkiro atali Muganda, omusajja Omunnalwanda, Kyakulaganda. Muva Masaka. Si gwe otulagira kye tukola ku Nnamulondo oba mu mpisa zaffe. Abambejja bafukamira naye nga tebawalirizibbwa ate tebafukamirira bweru. Era togamba nti Abambejja bafukamirira Bakatikkiro, nedda. Tebafukamirira Bakatikkiro kubanga Abambejja bano n'Abalangira babeera ba bboosi ba Katikkiro. Era Katikkiro awa nnyo Abambejja ekitiibwa n'Abalangira okuggyako ggwe atakimanyi. Gwe tobawa kitiibwa, gwe wayagala n'okwekaka ku baana ba Beene olw'empaka. Gwe Charles Peter Mayiga, gwe wafuuka Kayanda mu lubiri, gwe Katikkiro, gwe ali mu eyawamba obwa Katikkiro n'oyagala n'okwekaka ku baana ba Beene. Ye ggwe Mayiga. Mulimu bye tutaagala kwogera. Totunyiiza jja tujja akabanzi. Oli musajja mubi nnyo. N'otandika okubulaakameiringa kabaka. Blackmail. Omuzungu agiyita blackmail. Bw'onookola bw'oti nga njogera bwe nti, bw'onookola bw'oti nderere, bw'onookola bw'oti. Weebyo wayogera e South Africa Mayiga, wakyayibwa nnyo Abaganda tebakwetaaga. Era totweteekako, era totwekakaatikako. Abatono bakiri mu lulu bakyakwagala bw'ogamba abakuwaanawaana n'obasalira bu puloti obw'ettaka ly'obba n'obawa. N'ekyo tekigenda kukutaasa ku bukyayi Baganda bwe bakuliko ku ngeri gye mwateekateeka okutta Kabaka wa Buganda mumuttire ku mawanga nga jjajjaawe Mwanga. Gye mwayagala mumutte nga kitaawe Ssekabaka Mwanga era ng'oba jjajjaawe mumuwa obutwa nga jjajjaawe Ssekabaka Dawudi. Totujja kabanzi, twanyiiganyiiga dda. Bajjajjaffe baabatta, bajjajjaffe battibwa bakuuma Buganda. Totumanyiira Mayiga, totuleetako luganja Mayiga, totusaayirako mbaliga, totumanyiira Mayiga, totumanyiira. Tuli bakambwe, toddamu kutumanyiira.
kutubuulira abalangira bafuka abantu babiri bokka Katikkiro naani eyo omulala gwe yayogedde simujjukira ne Mugema ate ab'Enkima bafukamira ab'Enkima tebafukaamirira Kabaka wa Buganda basobola okweyanza naye tebayaniriza Kabaka. Abaganda beeyanza Kabaka naye tebayaniriza Kabaka, tebafukamira nti baaniriza Kabaka, beeyanza Kabaka. Ate abasajja abawulize ba Kabaka beeyala. N'olwekyo totubuulira ggwanga lyaffe na mpisa z'Abaganda kuba tobimanyi, tobitegeera. Oli mpunga muyaga, wajja na muyaga, mukuka ye yaleeta, totumanyiira. Nkomye wano kubanga ndi munyiivu.